ku Megatron Poli subscribinga likinga kura mawulire agesigika musibye mutya mugamba mutya namukasa wano ndino omukyala kyezo so mwagala ko kya family omanyize negomba nnyo family n'okuzaala toyina sirina funa abaana tetebamala kutuma nti gende Masaka ofune omwana wonna woli omufunira wasinga omaata bwerundi mukama kyanaleeta tosobola kigaana bwabanga alina kyalengera mu maaso tosobola gamba mukama yaba akirengera gwe oba tokirengedde kola gwe kyolina okukola kati ng'omukyala abantu baffe nze Dr. Ssenjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu lunaku lwanjagadde twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana. Omuti guno gukula ne gutukira ddala mu meters nga 12. Entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic ekyupa eno ffe tugikola aba Biv Organic ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri eyamba nnyo preventinga cancer w'amawuggwe kansa w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere eyamba ne ku fibroids ebizimba mu nabaana bako ku STIs osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ojja ku Biv Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi ebirwadde ebyo n'osobola obigoba. Nze Dr. Ssenjobe. abantu baffe babuuzeeko abatulaba mikwano gyange neyanziza nnyo okubanga mutulaba mwebale nnyo okubanga mulina omukyalo ono namukasa amanya n'eddoboozi Irene Kayemba tugenda obba kuba olubozi leero mukitegeere Irene Kayemba linnya lya mwami abaffe wulira bannaye ebintu by'ebirooto byange byolimu ebirooto ojja bituukamu tewali kitasoboka. Riziki atambula atya? Riziki mulungi alhamdulillah nebaza Katonda kwane leero ndi naawe wa music siri neibawo nti nayise neiba wange netunyumyamu wayisa Irene Kayemba omukyalo omuyimbi riziki mulungi naali kusanzeewa social capital njifunye mu music funye abooluganda nfunye abantu abali genuine nfunye lulimbadde mu marketing yokka kati ndi mu music otonatunulira ku politics politics nkola ekirina okukolebwa kubanga ekirina okukolebwa kyekiriwa kwe kwogera ku ebyo ebituufu ne bweba togenzeewa n'obuusa muno gwe mwennyini osobola okubeera essomero erisomesa ebituufu nti bwe ntuula naawe nkugamba amalwaliro tegaliimu ddagala nga naawe okiraba nange nga nkiraba tekineetaagisa kugamba nti neesimbewo nti kazije kano ka constituency nkezinge si buli muntu nti alina okuvaayo okukola ekyo wabula buli muntu alina role gy'alina okuplayinga. So you're not interested nti kanzije ntwale ka constituency kano tetugenda kulabamu ebyo temujja kundabayo nkola kyennyina okukola mu layini yange kubanga si buli muntu nti alina okuba omukulembeze wabula ate buli muntu alina role gy'alina okuplayinga etwale ensi yaffe mu maaso kabe mwana muto. Omwana omuto yakola atya? Omwana omuto tekimugaana kumanya kituufu na kifu atya ajja kumanya nti mami bwe yantute mu ddwaliro oba ddadi wabaddewo ekibulawo. Omwana oyo omuto kyovulaba ne ku concerts zaabwe olaba nga balina ebintu bye baboogerako babira babiyize batya babira babibasomeseza babira babirabyeko. Okay, kati bwe tukutunuulira omanyi abantu abamu bakutunuulira mu biti bingi oli Irene Kayemba omukyala omufumbo right yekambuuze oli omwami yebba waffe aliwa abadde wane mbadde ngamba tufudde badde ngamba ntambula social media mwina akajanja oli omwami yebba waffe igwe nani nze naawe nedanyabo bive nakoti ababba waffe omu bwati inze igwe ne basenga nno n'abantu baga Irene oli bba waffe omu bannange bba waffe bba wange ffenna wetumulaba nga akoze ensobi nga tuvaayo nedda nnyabo tosembereza muzigo ku gundi so okufuma ne mujawo nze sisobola nze sirimba bankubira okulimba bankubira emputu bankubira balina ebintu bye bankubira nga mwalaali sisobola
tosafuma namujjawo sisobola buba lingi si buba lingi kitaggwawo nange kintu tekiggwawo agenda nadde era nga bwe yagenze kyovola bankola ebyo birina okukolebwa sigalewo abaana abawala bali eyo beeyombekedde abasajja babuza ate nga abaana balabika bulungi kiki ekigenda obwo kyekigaana fumbo ne bubalemerera gwembeera naye gwenyumyamu naye kyasinga okumbuuza ate engeri gy'oli omukyala omufumbo olina famire Irene okozesa ddagala ki Irene waloga omusajja ne mbagamba kubanga wange naloga wange saloga wa neighbor saloga wa muntu yenna nti eddagala oli Irene tuwekka ddagala ne mbagamba akadagala kangu nnyo taliwa gondera mwami wo mama nga tugonze omanyi waliwo kye bagamba okugonda oli nalowooza olina kujja ng'ogonda nga lyenvu muwulirize mukkiriziganye waliwo kye bayita nalukalala ng'obukoko obuto nangenza omusajja yankowala wa bigambo waliwo ate abalina ebigambo but that's their character naye nga they listen mpuliriza naye nga bakendeeza ku bigambo akigamba kati bw'aba yakikwegambira manya ekyo takyagala lwaki okiremerako lwaki okiremerako kubanga nawe olina by'omugamba nti ekyo sikyagala nakivaako kati lwaki olemera ku ye kyatayagala tewali sayansi mulala eryo ddogo kuwuliriza musajja bwagamba tukola kino tukola kino kubanga nange ampuliriza we listen to each other ane mulimu n'abasajja abatawuliriza mulimu abatawuliriza naye bagamba if you cannot change someone's behaviors olina zibeyaringa obadde naye n'omuyiga fe abakyala fe tusinga okuyiga abaami baffe ne mu nnyumba ewaka fe tuba tumanye all the corners of the house kati bw'oba owulira nga si yoyo takuwuliriza temwewuliriza mulwana mukola biki si wuwo waliwo omuntu agamba nti ono oba ayagala oba tayagala alina kuba wange ne bw'onookola ota tajja kuba wuwo ng'okaka ekintu si wuwo kati nze mukama yannyamba nengwa ku wange kati otegeera otya nti omuntu wuwo nga buli kimu ekyamwe kiba kikwatagana nga muli compatible kubanga mu nsi generally challenges are there tosobola gamba nze banange mpitakaweevu biki biki waliwo challenges ezijja nomo ate mu bufumbo ebintu ebituwa spices nga bwali badde ng'ofumba enva notekamu spice kwe kuba nti leero mu disagrees ekiddako muno okujja kwesikuga I'm sorry olaba laavu bweddawo ninogena I'm sorry olaba laavu bweddawo sorry etambulira nnyo mu mukwano si sorry yokka n'ebikolwa kuba ojja kujja ogambe I'm sorry tekimala ekyo just nekola ebintu kale musimu noweteekenga nnyo mu bigere byoyo bwe kyoyagala kirowoozeeko ku mulala nti naye yali badde akyagala kati kitegeeza bw'obanga ojja nogamba sorry just yakuyisaawo buyisa gwe waali gyagadde bagigambe bwetyo kati engeri gy'oli public figure ojja kunfuula nno senga kyendabye engeri gy'oli public figure okwasaganya otya obufumbo ekisookera ddala ne bwe naali badde siri public figure it's all about kikyoyagala n'engeri gy'okipulaningamu n'engeri gy'okikolamu Irene amanyi mufumbo Irene amanyi alina abaana amanyi mukyala market ya by profession amanyi mukyala muyembe byonna bitula wansi weerowooze byonna bibalance you can balance everything so same office nvuddeyo ntudde naawe bwe manya nti kati budde bwakudda waka ate sigenda nga muyimbi eka awo koma eno gy'obadde bw'oba otudde mu mmotoka oba ku booda ngendaka nti Irene omuyimbi asigala eri kubanga at the end of the day they are different ojja kujja mu bantu bawogane bakusanyukire bakole baki odde ewaka ng'omwami olina omufumbira emmere olina okunaaza abaana onoogamba bafanzi bange bajje babikola nedda abafanzi bamanyi otuwabya Irene ofumba otya gw'omuyimbi ofukamirira otya omusajja si ate si buli musajja nti ayagala omufukamirira ate si okufukamira nti kyekiraga empisa omuyimbi bw'otuuka ewaka tewabeerawo sita oba mukyala wa muntu kyova olaba nti omuyimbi n'omuyimbi nga bafumbiriganiddwa
bayinza obutawangaala. Rema ne Kenzo Lwakyogedde tibonna baali bayimbi nabayimbi. Simanyi naye babeera ne ego eyo naye ate buli omu abamanyi ndi star. Naye ate ojja kwesanga nti naturally abaami batondebwa ne ego. Nti kati gwe omukyala gw'olina ebyenkanankana n'ebisiki tezifumba tezaaka. Kati walina okubeerawo akka wansi wadde mwendi muli bayimbi. Very simple. Ate omukazi at the end of the day fe tulina okukakkana. Wadde tuli mu nsi eya .com na biki byonna. Let's get to understand nti you cannot be on the same place. Ne bw'oba olina ssente zenkanawa omukyala asigala mukyala. We are Africans. Kati Omu-Africa okujjako ng'otugamba nze sikyali mu African. Kyova olaba nti omukyala ne waba wasizza omukazi omanyi mina omusajja mu nnyumba tovaayo n'ogamba genda oyoze ebintu. Era omaliriza gw'abyozesa. Ekyo Katonda yakitonda ate kyova olaba nti abantu abawukana ennyo ku Katonda be yakola babeera bakoze bivve. Yes. Kati obufumbo buno omwami waliwo abakyala bagamba nti omwami wange wayendera nemmanya nnoba mwami we naakwendako onoba. Kiki kyaba akoze? N'azaala ebbali. Tewali kipya. Teri kipya. Teri kipya. Omwana gwe bazaala wabbali mwana ng'ababo. Naawe nze nnoba bannange. Onoba n'olagawa? Engezaako ekipya. Ekipya kiki? There is nothing new on earth. Irene abasajja obawaganyaza. Nze taata wange yazaala abaana abangi. I'm proud of that. Singa teyabazaala. Nalibadde ngamba Irene tuli babiri ffekka tuli basatu ffekka. We are more than 30. I'm proud of that. The challenges are there. Okitegeera. Ne tugamba nti olwokuba waliwo challenges era nze sigenda kiyingira teri watali challenges teziriiyo. Osokuza abaana ba mujjawo. Bulungi. Fe bamaama baffe like wetaaga kuntwala weeks 2 ng'obuulirira. Ne bwe tutudde wano simplicity like bwe tebakuzaala. Banzaala. Lwaki toyagala oli bamuzaale? Bwebeera bamuzadde well and good. Mwesootinge mmweno temubiyingizaamu baana. Okay, odduka ogende olagewa. Sigamba nti tulina gye tuva. Tulina gye tuva newookulaga gye wali. Naye weebuuzanga nnyo ebibuuzo bino bigendererwa ki? Lwaki okola ekyo? Obikozesezza busungu, obikozesezza kulagako, obikozesezza ki? Very simple. Era omusajja bw'azaala. Era nze omwami wange mugamba nti mukulu Kayemba abaana bo waliyo wabbali. Zaala leeta. Abaana baleete reason being. Ashawo. Aleetolere. Bonna musaayi gwa mwami wange. Ate omusaayi tegweganyaza abasajja. Sikuwaganya. Si kirungi baawo okukikola. Ne bwe kiba kizze. Alhamdulillah ng'oyisa emikono mu maaso family egezi. Wulira. Ekiba kigenda okubeera ewaka. Tekiriiyo kanga bukanzi. Koko children. Nze omusajja n'azaala ebbali ngenda. Tekiriiyo. Kyesikulimba. Nazaala ebbali ogenda. Nazaala ebbali ngenda. Abaana. Sibalina. Ne bw'abaaza. Ne bwe nnaaba mbafunye Irene omusajja n'azaala ebbali. Wallahi billah sibufumbamu. Ogenda. Ngenda. N'ofuna atajja kuzaala bbali. Ngenda. Sinnagambako nti owange yazadde ebbali. Naye njagala kulaga scenario nti oba bamaama abaffe mu nsi muno mukyemmanyi oyagala nnyo maama wo. Maama wo bw'aba yafumba. Then who are you? Obutafumba. Kulla n'obusungu buzze azaala atyo ebbali. Nanti neweerabira nti n'oli gwe baazaddemu naye yabadde ayagala mwana nga gwe b'omwagala. Mulekerawo akajanja. N'oli eyazadde omwana naye yabadde ate nga bw'oyagala obufumba naye bwabukola ki? Bwabwagala. Realistically. Kati gwe weekolemu mulimu ku making sure okola ebyo. Abamu bagamba mbikoze n'embikola. Naye Mukama bw'aba akuwadde ng'okyebaliza Katonda. Tewali kipya kigenda kukolebwa naawe. Tekiriiyo. Tukyusa bukyusa the concepts, the way we execute our concepts, the way we tukola biki. Naye togenda kuŋŋamba waliyo ekipya. Omusajja wayenda nziruka odduka olage wona odduka emirundi emeka.
buli lwodduka n'emyaka gigenda bwe wali eggulo bwe wabadde kati wiikeegi oba omwaka ogwo si bw'ogenda okubeera ng'okanya misinde bannange twabadde awo olunaku olw'egyo naye manyi abakyala b'eŋŋambo beba tebakola bannange nze n'olugambo tuli tuti mbalaba twadde awo omusumba alajanira baana be musumba ki pasita Bujingo agamba ki yagambye amiisinga abaana be meme mulumira abaana be omutima gumuluma ogw'abaana kajanja teri baana gye bali nga tasobola tuukayo tekimwetagisa kujja ku kamera kusaba baana be twaliyo nga abazaala eka bamugaana obbalaba akole ebirina okukolebwa simple akole ebirina okukolebwa okwawukana si lutalo okwawukana si lutalo funa because at the end of the day abaana ba mwami n'abaana ba mukyala naye kola ebirina okukolebwa abaana bafeeko tebalina taata mulala gwe bagenda funanga bw'oba osazeewo kale weekend bano neyo obeerako nabo they are missing their father's love kati yakisalawo ekyo leero gyatugamba bo biŋŋambye gye yagambye jjo nsaana okuzanyira akatambi atuleke tatukooya akole ebituufu byalina okukola alabika omukyala amugaana abaana waliwo yagambye nti abasajja bwe bayokana n'abakyala abakyala bagamba abaana ebigambo taatawo mubi ekisajja ekyo abakazi mupolokera abaana ekintu kimu nti ne gwogamba ebigambo agenda kukula alabe mama ye yali omukyamu oba taata yali omukyamu simple reality time abantu bagamba nnyo budde namukasa ne bonookola otya obudde budisidinga ekituufu mwana bw'omugamba ebigambo okunkumulira ajja tuuka ekiseera amanye ekituufu mami bw'aba ye yali omusobya ajja kukitegeera tubikkako tutya kyomwana nategeera nti daddi musobya natambulira nga era akimanyi daddi musobya ngera batula ne munne agamba naye baaba ne daddi mubutuufu wano yali musobya naye baaba ne mami wano yali muki so tekiina makulu alina ka statement akalala ke yagambye mbu yali mu maka ge na famire ye naye ng'akugaggwawo abakyala lwaki muleetera abasajja okugga ewaka yali muki yali mu maka n'omukyalo oli Teddy ng'akugaggwawo lwakuba nti gwoyogerako si gwe naalyagadde nnyo okwogerako saaliyagaddemu wa budde bwange twogere ku bizimba eggwanga kubanga ebyamaka ge biyinza okuba tebinkwatako nnyo singa ombuuzizza Irene eggwanga lino walirabye liri litya tukole tutya nomuza Irene music ali atya naye kati okudda kati tugenda kuddayo eyo ku music awo tewali mulamu eddogo mu music Jamie Kaucha yavaayo n'agamba nti mu music mulimu abalogo abayimbi bavuddeyo nga bagamba obulogo mu music gwe tubana kulogako Irene nyinza kugamba sagala genda ku lugambo sikimanyi sikiwuliranga nako lwaki mpaayiriza tebimanyi byabulogo ne Karo Nantongo yatugamba nti yatuuka ku konsati ye nga takyasuula nakuyimba ng'eddoboozi libuzi ye gwe tobifunangako byabulogo sijja kwogera kyoli ye Irene nedda ebyo bannange concerts muto we yakusoose otegeka concert nanti weerabidde nti ye mukulu mu music kituufu akitegedde tubala myaka gya music eri mu famire abamuto eno n'abamukulu ate nekirala buli kintu kibeera n'obudde tofubutukayo bufubuti sinogamba nti nze nga Daxter nakola nina okukola on which ground omanyi kangambe mujubisa nnyo abantu naye nze mubajubisibwa siriimu kubanga nze ngenda kukiba reality togenda kuva eri ogambe anange Irene we notunanga akana ka 16 ka 12 ngambirawo gundi onjubisa baako bw'obigamba nze siriimu kati bw'ogenda mu music omuyimbi w'eggwanga nze leve yange ngimanyi naye Irene kiwulikika kityo ova mu famire nga mwenna muli basita like how does it feel munange lwakuba nti mumanyi ffe naye tuli bangi nnyo so tetuli abayimbi oba bali
abantu bebamanyi ennyo tuli musanvu feka out of 30 something kids or siblings naye muzeeyi Sentamu yazaala okifunyemu obuzibu abaana bangi okifunyemu obuzibu nedda tuli proud era mukama mwebaza nti taata yasobola okukola ekyo ate tewali mwana gw'ataaweerera mwenna yabasomesa fenna yatusomesa taata fenna yatuteekamu kiki tuli leero so sisobola kugamba nze singa nali sikozesebwa in the beginning nga maze makerere naligambye nti Irene nja kuzaala abaana bange bonna benjagala mu nsi naye olw'okuba nali nkozesebwa nazaala batono bameka 8 be batono Irene batono ku nze nali agadde abaana abasingako dazini banyuma naye bw'okula abaana bakwesiimisa oli aleese kino n'aleese kino n'aleese kiri yes taata wamwe yakola omulimu yakola taata yakola sina na kyemwogerako bamama bakoze bamama bakola yes abaana 37 n'abagwa yes kati tukabisa kajanja anyway ensi ekyuse tuyina okikkiriza ate buli kintu kyonna bwe kikyuka mulimu ebikyukiramu abali badde bazaala 3 bazaala 10 ali badde bazaala 10 bazaala 5 ali badde bazaala 5 nga kikkirira because of what we go through and the things we do at the end of the day so tetwejjusa kati family kali mwe betumanyiiko muli basita kiwulikika kityova mu family ya Sentamu ekisookera ddala webaza Katonda alhamdulillah ekyokubiri tutwale nnyo ekigambo nti family yes muvamu basita bangi gwe kikyokoze okubanga erinnya eryo olikuuma kwabo abasooka okubeerayo kubanga ffenna tetuyingidde mulundi gumu naye weebuzanga nnyo kikyenkoze nyonoona bwonoonyi bano kye bazimbye oba nange ntekako etoffaali yes kati maama yali omuyimbi taata yali omuyimbi maama yali muyimbi mu kyaki taata yayagalanga nnyo music I did performing arts Makerere University yeah mwenna family ono muyimbi oli muyimbi tulaba ono kati kiwulikika kitya obeera manyi abantu baffe babuuza ebibuuzo bino si byange nkulaba si bibyo obbanga oli muganda wa Kyagulanyi terezaamu people's president kintu kirungi nnyo kiyita mu kubeera ekirungi neŋŋamba nti kyattendo nga muganda wamwe ayogerera mu Amerika kyattendo ffe baani tulina gye tuvudde naye bw'olaba nga ate gye muvudde waliyo ate omuntu akoze ekyenjawulo ffenna tustrugglinga ffenna we are hard working ffenna tukola naye n'olaba nga Mukama alina gwasukkulumizza okusingawo ate nga buli kyakola takikola nga lwa famire takikola nga ye naye akikola olw'ensi ye I think it's the biggest achievement mu bulamu gye naaligambye nti muganda waffe gyatusiza mu famire the Sentamu family ab'embogo wali ogenze ku kibiina kya Nuupu nagendayo bakukkiriza olaba omukulu yes ennyabo bulungi nnyo nanti baganda babamu baali bacomplaininga nti Mick Wine we yagenda bamuganda olaba ani yakomplaining internet tuli ku internet muganda wange sinabiraba naye anti twali awo ku internet nga tuwulira mbombombo Mick Wine yatuuka ku kitebe Mick yali bagamba baba yawe nagamba ati mbu Mick Wine yanyiiga mbu yagenda olaba muganda we ne bamugamba no please tugenda alaba president sigendera ku lugambo baba yawe ati nga bw'obiŋŋambye ngenda ndi searchingeko ndala so nabi commenting ako nga saabiraba kati bwe naabirabira bwe pa bwe tunaddamu meetinga nga tubyogera baba yawe mwali mu Kampala akyali e Canada oba yakomawo oyagala kikyoyagala ngaomukoza n'essanyu nedda baba yawe baba yawe mwagala omwagala nnyo nkulaba obuuziza emiggo giwera ku akawunti yeeka baba yawe alina statement gye yakola nti yejjusa Kyagulanyi okuyingira ebyobufuzi bino bireetedde nnyo famire y'abasentamu girinnyirira baba yawe yakikola baba yawe kati
omanyi kibi nnyo okugendera ku here se kibi baba yawe nga yabyogera nja munoonya nja binoonya bwe naabifuna nja kujja nkugamba owange nakiraba kati nze ka statement kanji weggwe lwaki ompa kati nze kankubuuze question nedda bwe banga ekwatagana ku ekyo kimpa obudde gwe lwaki opapa mpa obudde ngende nkinoonyeeko bweba ombuuza ebya music eddakiika eno sikuddamu ombuuziza eddogo sikuzeemu onzizeemu lwaki nziramu kyesiri sure buli wobeera ng'otambulira ku mazima gakufuula omuntu mulamu gakufuula ow'eddembe kati ntandika okubawo ekigambo nati waliwo yali yidi yali Christmas yali Easter wetwabalaba mwenna nga mukuŋŋaanye nga family naye buli Christmas baliwo kwolwo buli Christmas tubeera ffenna olwasembeyo twabadde waba Fred luli twali wa mukulu His Excellency Bobby twagenda ewa banjo ate ewa baba yawe mugendayo ewa bannange era bwe tunaagenda ojja tulaba bangamba mbu omukulu ne baba yawe tebakwataganira ddala baba yawe wabigambo ani yagamba nze mbifuna obijjawa nina ababina gwe tugamba nyina oli ku source kituufu ndi mu famire mwennyini kati source egamba baba yawe wanaabanga olunaku lwe lutuuse era nja kujja nkugambe twagende wa baba yawe ne tugende wa banjo ne tugende wa baba Freddy ne tugende wa omukulembeze w'eggwanga ne tugende nga bwe bajja ewaffe omwami yakuzimbira amaka alhamdulillah nebaza katonda lubiri nalaba ku lunaku nga amaka banna gaali ga neighbor wetwalira pati kati lwaki Christmas eddako temumpita tujja kuyita oli muki ndi mulokole tugenda wa baba yawe wabula oyagala yawe baba yawe oyagala yawe kwegamba tofaayo tujja genda kati waliwo nekino eno njagala tubimalewo ekyomukisa omulungi ndina muntu alina right moral authority okwogera ku nsonga ezo mbweyo munda eyo mu famire okutemaŋŋana kungi eggomba baatundakyo mbu muzeeyi alina ettaka lye yaleka eggomba mbu baaba yawe ne banne mbu baalitunda bibyo ebyaleeta obuzibu okukyankalana ne Bobi Wine sibiwulirangako naawe sibiwulirangako Irene onkoze bubi nno sikukoze bubi kibi nnyo olugambo lw'oyagala tojja ddufuna olufu nze njagala ndeeta olugambo nga lutuufu naye olugambo olufu sirulinaako sitampo kati ebyo bintu bali mu kuwaayiriza ebyeggomba simanyi kati mbuuza eki nga byembuuza ogaana nedda byonna mbiddamu ekitegeeza eggomba ettaka gye riri erya muzeeyi lye yaleka kamera eno giraba dinnya ogenda eggomba saagala lugambo ogambe emmanga wa wewano engulu yewa yewano ewasinda yewa yewano emaddu yewa yewano okusinga lwonogamba Irene yannimbye lugambo ekitegeeza olwo lugambo tululeke lufu tetulongerako kuba nadde njagala dupikaapikamu kane nga tusemberera okumaliriza wakamala mu music bbanga ki myaka 6 nina guno omwaka tezizza 6 nawulidde bagamba olinawe music ompya music wange ompya 3 in 1 mulimu ennyimba ezi 3 video zafuluma zitambula magoba all for you ne kumbayaya omwami ali okkena okuyimba very fine abasajja tebaagala bakyala bali mu industry nina kunyumizaako akaboozi nze mwami wange nava naye Makerere abaffe nkubye nnyo kati nze ku university nalemerera ofunayo omulenzi nava naye Makerere wange andonga mujja kwekwasa nnyo n'ebitaliyo bwe ntuke Makerere ne twefuna tubeera ba mikwano just friends era bangamba kasaala ako kayiseewo nga mga saala soko gye neiba wange akuyita bwe bityo ne tumala tubeera girlfriend fiancé will nyanjudde ankubye empeta empeta y'obufumbo eryo
ge mahale ge nasaba Musiramu mashallah mashallah no wanga nti musiramu nkulaba akajanja akali wano akajanja musiramu ne tuvaawo ne twesuubiza bingi ngera bwe mutandika nze nebaza Katonda nti bye twesuubiza ekimu ye music kwa nali njagala music ng'omuntu naye nga music mulaba kikyalimu mwami nanga Irene soke tukole bwetti tumali tukole bwetti nti music ojja yimba from nowhere nga nabiva nako sibirowooza nga nako nyina last born wange yali 3 months nga nakamuzaala mwami wange yankuba surprise kwanga yatwala abaana first born wange ne second nabatwala mu studio okuyiga production na biki byonna nampita wande nangama Irene tugenda olaba abaana bye bakoze nentuuka wali nasigala na mu motoka because naina baby ne aunt nentuuka ku motoka nimnganze ndi wano nagamba nakuyise kugenda kulaba abaana bye bakola nenkwata laptop yange I'm always busy nenkwata laptop yange nengenda ku reception ya Enobits nensigalawo nangamba Irene nakuyise munda nenyingira munda nakuba ennyimba abaana bye bakola nga mbirabako jjukira bagende wanisimu kati mubuuza ate tuzze ne waaki Enobits nangamba nedda waliwo project gye twakoleddeyo so from nowhere ne bakuba music nanyumira nanga Irene wayagala no music soko oyimbemuko ku microphone nenyimbamu nangamba ogenda kuyimba ne mugamba olimba nga nabiva nako dda ng'ekirooto ky'okuyimba wakivaako reason being nzadde abaana bange nkoze eki tukola tutambula tukola biki kati by the time he told me because I would even ngandaba abantu ku TV nenga ze netula mu camera ntandika okwemola bwento ngakola video bannange so when he told me I was like olimba saso kana chikiriza reason being sachirabawo however much nali njagala music naye nalabanga nangamba ogenda kikola leero ntudde naawe because yatukiriza ekirooto kyange mwami wonga mulungi bonna mwami waffe kyali wange mwami waffe kyali wange gomanye ekirooto nga wakivaako naye omusajja n'akikomyawo nga kiramu kugonda bugonvu kuwuliriza kati tutusuubireyoko okuzikolabo obudde bwe bunaaba butuuse nze omanyi nzikiririza nnyo mu bintu ebituufu nti obudde bwe butuuka nga bwa korabo zijja kujja bwe butuuka bwa konsati zijja kujja kati Irene waali akola ebyo byalina okukola ku eyo level ku stage kwendi waliwo kibayita development of a product or product life cycle tosobola agamba nti product ogitute ku katale ogitunde tewagitestinze tewakoze branding tewakoze anything so kitegeeza Irene ku stage gyaliko these are the things I'm supposed to do waliwo omuyimbi ng'afumya n'oluyimba n'atajja nakutuulako naawe yabikola in the beginning kati alina waatuuse nga takyabikola bw'osanga omuyimbi ng'akola Irene bye yalikoze essaawa zino otekako koko akatonotono ka question mark nti abati yabikola luli what happened notandika okwebuuza Irene waali byalina okukola so buli kimu kya slowly by slowly naye family gyovaamu yabasita sofune ya Mickey sofune ya Bobby manyi bwetujja no mu music aba Bobby sofune ya Bobby yes the ghetto gladiator ne ya Dax vibe n'otandikira era nakyo budde tewaliwo ekyawukanira ne mu family obudde bukolerayo ne mu family bukolerayo we've ever discussed about it but it's not yet the right time kubanga njogera kati mu ssaawa 2 bwe nfulumya korabo okitegedde budde n'enkya oyinza okuwulira korabo ya Irene ne His Excellence ne luli n'ogiwulira ne Mickey baba yawe n'abalala naye obudde bwabwo natuuka bwe bunaaba butuuse nga mpisa emikono mu maaso nze nesonze kolabo ya baba yawe naawe baba yawe obyewulirirako bakuwa kolabo tekikwasaganye kijja kunyuma nze sigamba kya kolabo the center moves lwaki mutukubayo kolabo bwetyo akali wano baba yawe eyo family enjagala Amina njagala naye singa oyagala baba yawe
njagala nnyo omukulembeze ne baba yawe kati mu baami kale kati mweno side nze kugwe kwenfiira nkulaba onfiirako olinayo muganda ogwosobola okumpa nga tugenda okuwa okola ki Dax Vibes y'omu ku ba last born kati nkuwani ate naye ayina omukyala naye ayina omukyala njagala beera mu n'abaana abo kayakiira okukola ki banjagala kwenyiga mu famire yaba mwebuzaabuza banjagala va mu ngabi nzire mu mbogo naye maama sina we munyiga kameme kajjula akataleke ka Irene akange akako akataleke kabannange nga 29 August Hotel Africana Dax Vibes mujje tumuwagire muto waffe mukulu waffe mukyala waffe chali waffe tugende tumuwagire alhamdulillah tujja kulaba ekinaba kivuddeyo inshallah kama nga ye mubeezi banange mbasaba tuwagire music industry we have so many challenges but challenges are everywhere buli wamu so mutukumeekume mwe bawagizi baffe mwe mutufudde kye tuli Irene Kayemba enyimba epya gye ziri kumbayaya magoba and all for you social media handles Irene Kayemba Twitter Instagram X TikTok drop in as many challenges as possible nakatalekeka kwe kuba nti twebereremu it's not all about one person kubanga ne Yesu twamanya ye ne waliwo abamuyamba okutuukiriza ekyo kye yatuukiriza so kitegeeza bwe tubanga tufunyemu akutte torch mu nsi yaffe n'alabisa tukole naffe kye tulina okukola okubanga tumuyambeko tweyambe tetumuyambako tweyambe yes yamba polisi naye kuyambe yes nyongero omusaala oyagala ogwongeza ogw'abasirikale muyambe tweyambe unemployment mugikoye tweyambe yawo tulabise luguudo lw'essalama lubadde lunzi omanyi nvudde mu motoka mpaakinze naye laba akagatto konna we kafaanana ninga owa booda mwalonda bulungi naye bantu abali eyo beewammwe oli waani Alani Sewanyana weewaffe oli waani nange ndi weewaffe ewamwewa era naye waffe mwatuwa omuguunywa omuki ogwa Sserukenya David gutubonyaabonyeza gulemye tuteeseza enguudo era akataleke kakange ngambira kushagulanyi tatuddiza Sserukenya David oyisamu abantu abakulu amaazi kitereza nedda Tereza erinnya tugambire ku mukulembeze tatuddiza Sserukenya David atuli wano si yabamubawa awo politics wagenderamuko si yamubawa mwe mumulonda kasitaba kukwasa kaadi ffe waffe ne famire yange batutegeerera kasita batugamba ono gwe tuwadde ambuleera oba takola tetutiikinga manvu anti bamukuwa n'omwevaluatinga n'ogamba muzzaayo basse muzzaayo anti tebamuddiza tosobola kumutege ogamba nze tebabaddiza anti ffe abamu tulina mentality omukulu yatugamba wolaba ambulera okola otya otikinga oba mpadde tagenda tukolera ffe twasalawo obusazi tulonda ambulera kati mwabagaba kaadi ezo batuyambeko nedda tumulabye takoze enkya taddayo ife abalonzi nanti obuzibu we bujjira Irene oba bamuddiza kaadi ffe nkugambye mentality yaffe nga ffe twasalawo woli we tulaba ambulera tukola bannange tebamuzza naye nga tutambula ne bannaffe ababiva basangibwa wali emengo omukyala ababiva tebyagala n'abaami benyoma musayizaako wamangu ababiva basangibwawo mengo ku bigoma bakabaka bwe batunda omwenge omuganda ogendayo buli kimu nekitambula oba olinayo alina sukaali ania pressure alusa ababiva babikolako byonna build Uganda by Uganda musibe bulungi mweraba